Fa TV yuji banange bino bitiisa embeera ya Ssaabasajja Kabaka waffe etiisa. Ngenda kusaba subscribe nga atompere video no like. Bagita Fa TV yuji bane updates zinavali buli kadi buli sawa like ngo subscribing atosigala nga oje following. Yongera kujje kumira ko jja kufuna updates ezijja kukumira mokumanya bagita Fa TV yuji. Embeera ya Ssaabasajja Kabaka yo etiisa bulunako olucha byongera kutabuka esawe nibananga nabasinga beebuza Ssaabasajja Kabaka waffe owa Buganda ali luddawa. Banaganda bangi nnyo bategeeza nti baludde okulaba ku Ssaabasajja Kabaka naye nga gamazima nange ndudde omulabako betudda mu byalaali betudda mu byamazima. Ssaabasajja Kabaka mpoziko ngeri gobeera otera omulaba ennaku zino weereza comment awo wansi naye nze gamazima nange ndudde okumulaba ndudde okulaba ku Ssaabasajja Kabaka katugeze ku TV katugeze ne ku radio kwennyini obanga ayogera ku radio ya CBS takyabeerako ennaku zino. Ebbanga eriisa amawulire agaali gatambatambula nga galaga nti Ssaabasajja Kabaka embeera si nnungi embeera si nnungi. Kasi Nakibinge omulangira Nakibinge alina ka video ke yakozera katwenze nnyo ku social media olunaku olw'eggulo nkiwa nakakozesa ku channel yange wano mu video zange ezimu olunaku olw'eggulo ng'ayogera ng'agamba tewakyaliwo kyakutaasa wadde n'ekimu. Bannayuganda basinga beebuuzizza Nakibinge ali ku kyokwogera ebigambo bwe bityo naye nga gamazima embeera ya Kabaka waffe si nnungi. Embeera ya Kabaka waffe si nnungi nga bwe njogedde embeera si nnungi embeera nkalubo nnyo ku Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka aludde okulabika abantu jjukira yali mulwadde era yakoma ebbanga lyakoma okulabikako mu bantu ebiseera byakoma okulabikako mu bantu era yali talabika bulungi embeera yali ekyali nkalubo. N'essaawa eno Bannayuganda basinga beebuuza Ssaabasajja Kabaka ali ku ki nga tuludde okumukubako emmunye nga tuludde okumulabako nga tuludde okulaba bw'afaanana. Bannayuganda basinga baatandise okutyamu sijja kukiisa mu kamwa naye nga Bannayuganda basinga baatandise okutyamu beebuuza ki kyatuse Kabaka waffe. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga tenaba kubaako kyayogera ku nsonga egenda mu maaso essaawa zino ku mitimbagano naye nga Bannayuganda basinga basaba Kabaka aveeyo bamulabekoko ng'ayogera. Baagala bamulabekoko nga mulamu ng'ayimiridde teketeke. Baagala bamulabeko ng'amaaso gatemya ng'amaaso ge atunula nga omulengera mu kifaananyi ng'atudde mu nnamulondo ye. Jjukira kasi Nakibinge ka video akatwenize olunaku olw'eggulo ku social media platforms eziwerako yabadde agamba nti abakamera bonna bagende mu lubiri tewaliwo magye gayinza kubalemesa bagende balabe Kabaka oba gyali alaba bulungi oba gyali atunula bulungi oba namusanga nga gyali ng'atunula bulungi ng'atugeze ng'atudde ng'ali kiriya bajje bamusibe. Ye badde ategeeza ki Nakibinge? Bannayuganda bangi nnyo batabuse ka video ako ne beebuuza Nakibinge yabadde ali ku ki? Kuba Nakibinge kyabadde agamba nti mu lubiri emmengo bagamba nti Kabaka bamuwa butwa. Era ebyo bimu ku bintu ebigugudde abasajja mu lubiri bonna abandiyambeko Kabaka okujjanjaba bo kiri ekyobutwa kibalimbongo kibasinza okwaleka nga kibasiba. Bo bagamba nti ne bw'anootwala Kabaka okumujjanjaba tajja kuwona ensonga nti bamuwa butwa. Nakibinge bye bigambo byabadde ayogera mu ka video akatwenize ku social media nakakozeseza ku video zange ezimu gino nyiko ku YouTube ku channel yange muno munda mweri mu channel yange munda video mweri ekwatagana Kabaka waffe dagikoze olunaku lwaggulu. Nakibinge ka video ako nakataddemu lwakubangizako kanoonye essaawa zino kambuzi naye nga nabadde nakulwa kuba mbadde kambuzeko nga nakadiritinzemuko mu device yange mbadde nakasiimuddemu naye essaawa zino ngenda kuba nyongera okanoonyako oba tewakalabe ngenda kuddamu nga kutuuseeko wano ku Fa TV naye nga ebigambo Nakibinge byayogedde byabadde bikaawu nga mususa gwennyini byabadde bikaawu nga kigagi. Ebigambo Nakibinge byayogedde byankanze nnyo nange nze byakanze nnyo neŋŋamba Nakibinge biki byayogera. Omuntu yandibadde agumya Obuganda abukuba bukubi bintu ate bikambwe. Nakibinge yavuddemu ebigambo binabadde simusubira. Mugenda kusaba subscribing ate ompere video no kalaki ninga Bambi musabire Kabaka waffe aterere nno musabe nnyo omutanda awone
omutandaterere naye nga bannayuganda basinga kusa n'Obuganda beebuuza Kabaka ali mu mbeera ki. Abasinga baagala kuteekateeka kulumba lubiri. Olunaku olw'eggulo ku social media abaana abasinga addala ku mukutu gwa Facebook abadde batessa ne bagamba bagenda mu lubiri nga bagenze kunoonya Kabaka omulabako oba alaba oba atunula oba asobola okwogera oba asobola okutuula oba alikkirya bo kye baagala okulabika nga bakakasa. Nakibinge mu kavidiyo ke yakoze yagambye bannayuganda n'Obuganda bagende mu lubiri kuba tewaliwo magye gajja balemesa balabe Kabaka oba gy'ali mulamu oba alaba bulungi oba alikkirya oba atuula. Bwe banaaba bamusanze ng'alikkirya ng'alaba bulungi ng'atuula nga n'okwogera ayogera bajje bamusibe. Nakibinge ebigambo byayogedde maama byankanze g'amazima byankanze. Kabaka waffe embeera sinungi g'amazima embeera sinungi ekiri emmengo kifumba mutuku newankubadde ffe tetusobola kubitegeera n'ebbali naye nga emmengo si birungi naddala Kabaka waffe owa Buganda. Musubscribing bagiyita Faadi TV likinga comment section eno ate ensonga zino baziyitamu ebyobutwa obutwa bwafuuka obutwa mu ggwanga Uganda essaawa eno obutwa bwafuuka abaana baliwo. Musubscribing mubeere bulungi mweraba.